Eno yenjaga ekwatiddwa poliisi okuva mu bitundu by'e Buyikwe, Nagojje, Lugazi, Namataba, Buyikwe wamu ne Geregere. Enjaga eno ebalirwamu ensimbi ezisoba mu bukadde 100, emu esangiddwa mu nnimiro era n'ekuulibwa, ate n'endala ebadde emaze okukolwako. Omuduumizi wa poliisi mu Lugazi Samuel Madira ategeezezza nga bwe bamaze ekiseera nga banoonya abantu abatunda enjaga wamu n'abo abagirima kubanga bamenya amateeka g'eggwanga. Ffe tulina obuzibu bingi kuva abantu wa enjaga banywa ku tawuni bamenya nyumba wa abantu bamenya amateeka zonna Fe tuyagala kuva ku Crime Prevention Forum ne polisi ne ku aba LCs ne abantu zona wa religion tuyagala to send away enjaga from here. Mu kiseera kyekimu poliisi eriko ssentebe w'ekyalo ekimu gwenoonya nga kigambibwa nti naye alimu omuze gw'okulima enjaga. Madira agamba nti ono oluwulidde nti poliisi emwetaaga n'asalawo okugumazisa embiro. Up to now she has deserted the home. What is from Namengo? No, Chibumbi will tell you the name. That's an LC1 chairperson. Abamu ku bantu be tusobodde okwogerako nabo bagamba nti waliwo abasirikale bangi abeenyigira mu kugula, okutunda wamu n'okunywa enjaga nga n'olwekyo kibadde kizibu okugirwanisa. Okumanyanga yenywa yakwata juzo omwana ebuyante poliisi yeetwati tenyanjaga emuteeseeko empimate nemukuba amasasi omwana wokanabe nemukuba amasasi poliisi yeba tenywa njaga agamba nti enjaga mbi wakyasigadde omuka. Meeya w'ekibuga ky'e Lugazi Deo Mwebaze ategeezezza nga bwe batasobola kukkiriza njaga kuwamba kitundu kyabwe kubanga ebizibu byayo babimanyi bulungi. Bagirima bangi nnyo era bagitunda muno mu Lugazi ne bagitwala ne kampani ne bagitunda. Naye nga singa tunaakikolera ebbanga yakwesanga abalimi baayo bakendeera era ffe tulowooza nti n'abanywi baayo nabo bajja kukendeera kubanga bajja kuginoonya nga tebakyagira. Waliwo omusajja akoze katemba bw'akaabya amaziga okubula okumuggwamu ng'agamba nti enjaga yeebadde emuyimirizaawo ate bagisaanyizaawo. Kula Kingdom TV, Samla Hanifa amalindirire. Nabo mubakebera oba balina njaga bwenjaga mbi enjaga mbi. This is Kingdom TV.